Bannakibiina ki People's Front for Freedom bakedde ku kkooti esookerwako e Nakawa okuwulira omusango oguvunaanibwa munnakibiina munnaabwe Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale kw'ossa n'omusirikale wa UPDF Captain Dennis Ola. Kyokka abamu ku bano batandise okukwata ebifaananyi mu kkooti ekitabudde abalala ababaddemu era wano engumi weetandikidde. Bano babadde babateebereza okuba ab'ebyokwerinda era abasinga bavuddewo nga batonnya musaayi. Badde nkwata vidiyo ebyange nga nkwata buli bantu bafe abali wano. Saategedde nti batujjukuffe. Tudde mu kkooti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi. Tukola n'empisa era still bagana batusanga mu kkooti batutuula ne mu kkooti. Ezo n'empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko. Kati olwaleero omu bamukubye kata bamutte naye nga bamukuba tosobola na kuba identifying. Tubabuuza mwe mwaze ku musango ki because eno case mati ezekuulirwa ya Dr. Kizza Besigye. Poliisi yeeyitiddwa okukakkanya embeera. Wayisa akaseera katono Besigye ne munne Lutale kw'ossa ne Captain Ola ne baleetebwa mu kkooti wakati mu bawagizi baabwe okukola ebyennyimba. Nga kkooti etandise bannamateeka ba Besigye nga bakulembeddwamu Erias Lukwago basoose kutegeeza mulamuzi nga bwe batalina bukuumi mu kkooti eno. We are not safe in this court for you, both as lawyers and as members of the public who follow these proceedings. We need your protection. Kyokka oludda oluwaabi nalwo lutegeezezza ng'abawagizi ba Besigye bwe bayitirizza effujjo nga bayimba ennyimba ezisoomooza. Oluvannyuma bannamateeka ba Besigye bategeezezza omulamuzi nga bo bwe batayinza kweyongerayo na musango kuba tebamanyi lwaki bayitiddwa olwaleero nga babadde basuubira kukomawo nga 29 omwezi guno kkooti eyasembayo ze yabalagira. Lukwago agasseeko nti bwe kiba nga bagenda kwogera ku kyakuyimbula abantu baabwe olw'okuba ebbanga eribaweebwa mu ssemateeka lyaggwayo dda okubeera mu kkomera awo beetegefu okweyongerayo ne kkooti. Bwe baba bazze kuwulira mandatory bail application yaffe ya mandatory bail tuli beetefutefu era ffe twazze tuli beetefutefu okupresenting application yaffe ku mandatory bail. Ne munnamateeka w'omujaasi wa UPDF Captain Dennis Ola naye taawukanye na bannamateeka ba Besigye. If it is the case, I will be happy to take Ola home. Short of that, Your Worship, I pray that the matter be adjourned. Omulamuzi Esther Nyadoyi alagidde oludda oluwaabi okutegeeza kkooti lwaki basazeewo abavunaanwa okubaleeta olwaleero. Kino kiwakanyiziddwa bannamateeka ba Besigye nti munnamateeka eyakulemberamu omusango guno Martha Karua abadde yaddayo e Nairobi nga n'olwekyo tebasobola kweyongerayo na kkooti ng'ab'oludda oluwaabi bawa okusaba kwabwe. Kijja kuba kya bulabe ffe nga balooya ogenda mu maaso nga tetulina instructions ate nga tetweteeseteese. Oluvannyuma Dr. Besigye naye abuulidde omulamuzi nga ye bw'ayagala Martha Karua akuliremu bannamateeka be. Newankubadde bano bagezezzaako okumatiza omulamuzi asazeewo oludda oluwaabi okugenda mu maaso n'okwanja ensonga eyabaleesezza mu kkooti. Kino kitabudde bannamateeka ba Besigye ne Lutale ne beekandagga ne bagifuluma. Kyokka kino tekiremesezza mulamuzi kuwa ludda luwaabi mwaganya kwanja nsonga zaalwo era omuwaabi wa gavumenti Richard Bilivumbuka ategeezezza omulamuzi nga bwe baagala okukola ennongoosereza mu mpaba yaabwe. Ono abalagidde okusaba kuno okukukola olutuula lwa kkooti olunaddako. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno Besigye ne banne ne baddizibwayo mu kkomera e Luzira.